Nja kukona katono nnyo ku mutabani wa Assad amawulire genvofuna mutabani wa Assad bamuhanginze oba tugambe nti bamugoze eki bamutuze bamutadde kalaba kakati ate betuvaawo muganda we Assad naye bamuse kwegamba Assad ye bwe bamuddusizza mu Russia abenganda ze ne bakwata akavubuka nakatuta obuyinza ka myaka 4 kazaawo ne katwala obuyinza bwako ke katambuza government kati ku budde buno bwetwogerera ye prime minister ekintu akirimu akinywezezza kwegambo labiratiranga abasajja bano bo engeri gye batambuzaamu ekintu so bwetwogera kati Muhammad El Bashir oyo nno kati ye prime minister agenda kusooka akwatemu paka 2025 awo batekewo transitional government bataddewo transitional government awo ejira kubanga munagise Uganda etambuza naye nga Israeli amawulire gentandise okubanga nfuna wano Israeli yatandise okubanga ewamba ettaka gattako n'amazzi ag'enjawulo mu Syria batandise obyefuga ate nga America yesinga obba wagira so kitegeeza bali bawambye naye ate ensi yaabwe abasajja aba Israeli bagifukidde ekizibu nabo banga bawamba buwambi bintu bawamba mataka okutwaliza awamu beeyongedde okuwamba olimala okubba nawe era bakubbe so kati ekiriwo ku budde buno gavumenti wadde eri mu mikono gy'abasajja abayeekera naye ate Israeli yeeyongedde okwefuga n'okwongera okutta abantu mu Syria okutwaliza ng'ate Biden amanya gundi Trump yagambye awagalise kuwagira yenna ebikolwa bya Israeli naye nga abatunulira ebintu bino bagamba ndikyandibanga Israeli ne America baagala kufunza abasajja bano ensi ez'enjawulo gamba nga Lebanon, Syria oluno ne Palestine balyoke bafunze abasajja aba Iran okutwaliza awamu era nga tulinze kulaba bulabi ebintu bye binatambula naye nga Israeli yeeyongedde okutta munagise Uganda abantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjogeddeko awo nga ate tewali agikuba ku mukono so nazeze ensonga njagadde nzikule naye nga kibi nnyo omusajja abadde mu buyinza emyaka 24 Bashar al-Assad abaana be bali mu kuyaggayaga omuyatiddwa ate munagise Uganda obuyinza bwe butwe buli ate tomanya ddi obuyinza bwe bugenda oyinza okuba oyina amaanyi oyina ssente oyina buli kimu oyina obuyinza nga buli omu akutya naye Katonda yamanyi obudde bono kati Assad abadde akola byonna byakola okutta abantu mu makomera bintu bikyuse ogenda mu maaso n'okubanga atugumbula abantu anyigiriza abantu ba Syria bintu bikyuse ebintu byakyuse kati wetwogere yali president ali mu kubudama so kati Katonda waffe omutonzi waffe yalina switch yamanyiddi olunaku olw'enajja kubanga lutuuka so olw'ensonga y'obudde saagadde nnyo kulwayo eyo nkomyewoko mu ggwanga lyattu Uganda etandise okubanga litweraliikiriza jona luli ekisinga obukulu kyerimu okubanga mutegeera nti abakulembeze abasinga bakwata omuzindalo guno ne boogera ebigambo mmwe abantu bemulowooza nti birungi naye ng'ate otunulidde emabega eri ogera ne weetegereza n'olaba nti abakulembeze bano abasinga balina byebeetaaga byebeeyagaliza ne famire zaabwe naye nga ekigambo kye bayita okulumirwa omuntu wa bulijjo abasinga tebakiyina era kasita oba nga omuntu wa bulijjo nabagamba luli nti abantu ba bulijjo mulina obuyinza obusobola okuba wadde tolina buyinza buli naye waliwo obuyinza ate bw'olina obukuyamba okubanga munagise Uganda otambuza eggwanga lyo nga bwe kino okubanga kitambula